إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نعم balungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe egy'omusiraamu mpya nga twakoma ku nsonga y'okubeera nti omuntu kasita kaasiramuka tuli ku mutwe ogugamba nti alhayatu al usariya ba'da dukhuli fi lislam, embeera y'omuntu asiramuse omupya, omusiraamu omupya ey'amaka ge, agamba biki byateekeddwa okukola mu bufumbo bwe. Twalaba embeera esooka ey'okubeera nti bafumbo babiri basiramuse, omwami n'omukyala basiramuse omulundi gumu, naye nga baali bafumbo babagatta mu ddiini gye baalimu. Katugambe babagatta mu kkanisa kati ate nga tebannasiramuka, webayitawo ebbanga ne basiramuka bombi. Tugamba nti bagenda mu maaso n'obufumbo bwabwe, basigala abafumbo bagenda mu maaso, tebaddamu kukola ki, obufumbo bwe tebabuddamu, buba butuufu, bagenda mu maaso nabwo. Naam, ne tulaba embeera endala kubeera nti omwami asiramuse naye omukyala ye n'agamba nze saagala kusiramuka. Omukyala wa ddiini eya ahlul kitab nga muyahudi wa munasara, kugamba nga mu kristaayo, nga amadiini g'abakristaayo abakatuliki, aba orthodoxi, abalokole, ali mu ddiini ezo ezikkiririza mu Yesu, eddiini ezo bwe zityo, abaprotestanti, ba Seventh Day, abo bwe batyo. Omukyala oyo tugamba ng'agaanye osiramuka ye naye nga mwami we yasiramuse, tugamba nti era obufumbo obwo buba butuufu, omwami asigala agenda mu maaso n'obufumbo bwe n'omukyala oyo nga ali mu madiini ago oba nga mu Yudaaya. Obufumbo obwo tusigamba nti kati buba bufu, wabula obufumbo obwo bali mu bufumbo obutuufu. Naam, wadde nga omwami ono twalaba nti kiba kirungi n'akubiriza mukyala we mu bulungi, mu mpolampola awatali kukaka, mu kumunnyonnyola mu mbeera ennungi, abeere nga asiramuka. Kirungi okuba nti omwami akoola mukyala we mu mbeera eyo asiramuke, naye nga obufumbo buba butuufu bwe balimu. Naam, olwaleero nsaba mukkirize tulabe embeera endala ey'okusatu eraga nti omusajja asiramuse naye omukyala we gw'alina, eddiini gy'alimu teri emu ku ddiini ezo zetwogedde, ddiini ez'ekikristo, nga tali mu ddiini ezo, era nga si mu Yudaaya. Oyo omukyala bw'atyo agamba nga ye musamize oba mu Buddha. Kyewuunyisa, mu Uganda waliwo eddiini y'ekibuda naye ndowooza y'Abachina bokka, oba Abachina oba bwe batyo, naye ne Uganda nayo Abachina abo bagireeta ne mu Uganda, era mulimu n'Abannayuganda bennyini nga bakkiririza mu ddiini y'ekibuda, basinza amasanamu, basinza bibumbe. Kati abantu abalina eddiini bwe zityo ezisinza amasanamu, ezisinza ebibumbe, kati nga abasamize basinza emizimu n'ebifaanana bwe bityo, ababuda, kati waliwo abayindi, abahindu, abayindi abo basinza nabo ebibumbe, n'amadiini bwe gatyo ago bwe gatyo gakkiririza mu Allah, kugamba go nga galina ebirala bye gasinza, tegalina kitabo kyava wa Allah nga wolaba kugamba nti abakatuliki
bo basiza Katonda yadde nga ekitabo kyabwe kyakyusibwa naye gano malala gana amadiini malala go tegalina gaawukanira ddala ku gali amadiini getulabe. Kati omusajja ono akola atya ng'alina omukyala we y'eddiini ye bw'etyo ya busamize? Omusajja ono akola atya? Tugamba nti obufumbo obwo tugenda ennamulo yaabwo yeeno bw'eti, kubanga omusajja takkirizibwa kubeera nti abeera n'omukyala atalina ddiini obanga musamize. Omukyala ayinza oga nze ndi musamize oba nze sirina ddiini yonna, sikkiririza mu ddiini yonna. Omusajja alina kukola atya? Kati tukola bwe tuti ennamula yeeno tutunuulira idda oba kibayita idda, ebbanga eribeerawo eriweebwa omukyala lyatuulamu ng'amaze okuweebwa divorce, talaka, omusajja nga amaze omuwa talaka. Ebbanga eryo eriggwako omukyala oyo nga tannasiramuka, obufumbo bufa ne buggwaawo. Kubanga mu Busiraamu tulina kye tulina talaka oba okuwa divorce oba okwawukana kw'abafumbo. Omusajja watalaka mukyala we oba n'amuta nga bagenda kwawukana, waliwo ekiseera kyasigala ng'ali mu nnyumba omukyala oyo ng'ali naye mu nnyumba naye nga bali bonna naye nga tebabeera mu mbeera za bufumbo olw'okuba nti omusajja yawadde omukyala divorce. Waliwo ebbanga eryo lyabeerawo we liggwako ng'obufumbo bwonooneka nga buggwawo. Kati ne wano ensomesa eyo ya talaka tugikomyawo wano. Omukyala atuula idda ye, abeerawo mu idda ye, ebbanga eryo we liggwako nga tannasiramuka, obufumbo bwa bwonoonese. Naye wasiramukira mu bbanga eryo tugenda ddiraba obufumbo bukola ki? Bugenda mu maaso, buba butuufu, bugenda mu maaso bagenda mu maaso n'obufumbo bwabwe. Naye we liggwako nga tannasiramuka ate n'amala n'asiramuka ng'ebbanga bwe liweddeko, alina kumuwasa bupya, alina kuddamu n'amuwasa bupya ne babawuuwa bupya. Amwogereza wakkiriza ne bagenda ne babawuuwa. Ebbanga eryo liri bbanga ki? Tugenda diraba mu bintu bina. Omusajja wasiramuka, omukyala we nga ye talina ddiini obanga musamize, ng'omukyala oyo yakamuwasa, katugambe yakamuwasa, embeera esooka yeeno yakamuwasa, tannaba kubeera naye mu mbeera za bufumbo. Bw'amala omuwasa omusajja ye n'asiramuka, tugamba omukyala oyo akola ki? Obufumbo oba bufiiriddewo. Omusajja lwasiramukira obufumbo oba bufiiriddewo era baawukana, tubaawula obufumbo oba bufu, tebalina bufumbo bwe balimu. Omusajja musiraamu, omusajja babadde si basiraamu bonna we beewasizza, naye bali mu mmotoka baddayo ewaka, omusajja n'agamba nze nsiramuse, omukyala n'agamba nga ye tannasiramuka, nze saagala kusiramuka, sirina ddiini biki oba nze ndi musamize. Obufumbo oba bufu wadde bava kubagatta mu mbeera zaabwe, era obufumbo oba bufu tebagenda mu maaso nabwo, tugamba obufumbo bufu obwo. Embeera ey'okubiri ey'omukyala ow'olubuto, omusajja musiraamu, omukyala si musiraamu, talina na ddiini, siga nti jaki si musiraamu, yagamba sirina ddiini gye nzikiriza, oba agamba nze ndi musamize, nkiriza mu ddiini z'ebyobuwangwa. Tugamba omusajja ono abeera n'omukyala oyo, asobola okubeera n'omukyala oyo naye nga tabeera naye mu mbeera za bufumbo, wabula abeera mu bufuzi bwe just naye nga tebabeera mu mbeera za bufumbo, nga bwamupeerereza mpola mpola, ogamba nga bwamukowoola kubeera nti asiramuka. Ebbanga ery'olubuto we liggwako omukyala n'azaala, bw'azaala weppa omukyala oyo nga tannasiramuka n'azaala, bw'amala ozaala bw'ati obufumbo bukola ki? Bufa. Bw'azaala bw'akkiriza obusiraamu ng'amaze okuzaala era baddamu kubawuuwa bupya, naye ate bw'asiramukira mu kaseera ng'abadde akyali lubuto, n'asiramukira mu kiseera ng'akyali lubuto, obufumbo tugamba nti
bugenda mu maaso. Embeera eyokusatu, omukyala nga sitali lubuto, tugamba omukyala oyo omusajja n'asiramuka, omukyala sitalina ddiini, omusajja ono agumiikiriza omukyala oyo okumala entukula 3. Omukyala agenda mu mbeera ze ez'omwezi n'atukula emirundi ogusooka, n'agenda mu gwokubiri n'atukula, n'agenda mu mulundi ogwokusatu n'atukula. Bw'amala otukula nga tannasiramuka, obufumbo bukola ki? Bufa. Naye bw'asiramukira nga tannatukula mu mulundi gwa kusatu guno, mu bbanga eryo obufumbo bwa butuufu, bagenda mu maaso n'obufumbo bwabwe. Naye bw'asiramuka nga amaze okulwala omulundi ogwokusatu n'atukula, obufumbo bwa bufudde. Ne bw'asiramuka oluvannyuma lw'akaseera ako baba balina kuddamu obupya obufumbo, ne babagatta bupya. Embeera ey'okubiri, omukyala nga takola ki? Nga tagenda mu nsonga. Egamba ye nga talina mbeera za mwezi ezo olw'ensonga ez'obulwadde, oba nga yazivaamu dda mukulu, oba ensonga endala yonna. Oyo obusiraamu bumuwa emyezi 3. Bwe giggwako nga tannasiramuka, omusajja ono baawukana obufumbo bwa bufu. Naye bw'asiramuka nga emyezi girina kuggwako 3, bakola ki? Obufumbo bugenda mu maaso nabwo. Naye ebbanga lino lyonna lye tulabye, omusajja ono takola ki? Talina kubeera na mukyalo ono mu mbeera zaabwe ez'obufumbo, wabula just abeera wansi wa bufuzi bwe ng'omwami n'omukyala, naye ng'ate tebabeera mu mbeera za bufumbo olw'okuba nti eddiini, omusajja musiraamu, omukyala musamize oba talina ddiini yonna. Nabwe ekito ze nnamula z'omuntu omusajja asiramuse ng'alina omukyala atalina kukola ki? Omukyala atalina ddiini oba omukyala omushiriku, gamba agatta ku Katonda nga musamize n'ebifaanana bwe bityo. Tugamba obufumbo obwo si butuufu. Samala y'ebintu bino y'amasala gano oba ensonga zino, omukyala atalina ddiini tabeera wansi wa musajja musiraamu. Omusajja wa musiraamu, omukyala nga ye talina ddiini oba musamize, obufumbo obwo si butuufu. هذا والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.